ng'okugatta ebivudde mu bululu kugenda mu maaso wano mu ggwanga lya Kenya. Ekibuga ekikulu Nairobi kisibye ekisirifu ng'abantu balindirira ebinaava mu kubala obululu ebisembayo. Waliwo n'okutya olw'ebiyinza okuddirira singa obutakkanya mu bivudde mu kulonda bweyongera. Genda kubeera mu kyalo kwanza balyoke bategeere kiki kigenda mu maaso. Lwakuba 2008 buli omu yabonabonamu. It's due to the tension of what's happening as in upon the town. There's tension. I'm from home to come and work, but I've reached at work, and then I've been just told to go home because of much tension. Yeah, and people are actually in fear. Like a person like me, I'm rushing home quickly. So whatever happens to find me at home. Wetwogerera aliko kati Uhuru Kenyatta akyalebya bannene ebitundu 5 ku buli 100 nga munna amuddiridde ow'ekibiina kinnasa Raila Odinga ali ku bitundu 4 ku buli 100 naye nga bino si bye byenkomeredde. Odinga okuviira ddala olunaku lw'eggulo awakanya ebyakabalibwa. But we have also told them that this is a fraud of monumental gravity and that therefore they should just understand we didn't have an election. Or we had an election, people toiled and braved the rains, the heat, in the long queues. But then, as the President said in Turkana, and also repeated in Mathare, that he does not need the people's votes. He knew exactly where his votes were going to come from. Mu bitundu ebimu okwetooloola eggwanga okulwanagana okutonotono kulabiddwako nga n'omuntu omu mu ssaza ly'e Kisumu akufiiriddemu ekintu poliisi kyekakasiza. So now the officer is in our custody. We have already started the investigation, actually gathering circumstances that led to the death of this innocent soul, and we will later inform the public. Kisumu naye Embeera esibye ya Obunkenke. Yoge wacho. Abatakkiriziganya na byakafulumizibwawo mu kulonda bazibye amakubo. We have come out in the system to demonstrate against the result that is coming out. In this case, Uhuru has been leading with a constant figure. This is what we didn't expect this in a neck-to-neck competition. We expected at one point Raila to be ahead of Uhuru. Ab'ebyokwerinda badduse jambwa okugezaako okuzza embeera mu nteeko. Fred Matiangi nga yakolanga minisita omubeezi ow'ebyokwerinda avuddeyo n'agumya abatuuze nga bwe balina obusobozi okukuuma eggwanga n'obutaganya busambattuko kusajjuka. And we want to assure everyone that they have nothing to worry about. They should go about their activities without any bother. Wabula ono alabudde ku nkozesa y'emikutu gya internet oba social media mu ngeri esasamaza. That where we feel that actions or activities on social media are encroaching on the security of the country, or they are encroaching on the manner in which we ought to live, we will act and do what the law allows us to do as we go along. Ekiriwa musaayi ekyali mu ggwanga lino mu mwaka gwa 2007 kikyali kipya mitima gy'abantu era nga na buli kati okutya ku kyabafumbekeddemu nga bagamba akakiiko k'ebyokulonda kokka tebalinamu essuubi okulaba nga kataasa embeera eno okuddamu okubaawo. Abubakar Muhammad Ziraba Muzaale, NTV, Nairobi, Kenya.